Everything is okay? Nyabo kadde kamawulira gesaawa eno nze Terakaya era nga njagala gatandika n'abavuzi ba taxi wonna mu ggwanga balabuddwa okwewala okukozesa ebiragalalagala awamu n'okuvuga endiima nti kino osanga kyandibaviirako okufuna obubenje naddala mu nnaku zino enkulu ze tuyingidde. Nga tuyingidde ennaku enkulu abagoba ba taxi balabuddwa okwewala okuvuga endiima tikubanga yandibaviirako okukola obubenje. Okulabula kuno kukoleddwa akulira ekibiina ky'abavuzi ba taxi mu ggwanga ekya Uganda Transport Development Association Mustafa Mayambala bw'abadde ayogerako ne Smart 24 n'ategeeza nti tewali kikyuse nnyo mu nsonga z'amafuta nga tekyetaagisa kwongeza bisale. Mayambala era abawadde amagezi bulijjo okugoberera amateeka g'oku nguudo wamu n'obubonero tikubanga bwe kitaakolebwe obubenje bujja kweyongera. Olw'okubeera nti Smart TV omusingi gwayo omukulu egusimbye okusitula n'okukulaakulanya ebyobusuubuzi, kubanga TV ezisinga obungi omulamwa gw'ebyobusuubuzi zibadde zaaguteeka wala. So Smart TV okuvaayo ne musimba amakanda ne musimba essira ku nsonga y'okusikira ebyobusuubuzi tubeebaza tubasiima nnyo era tusuubira nti nga bwe mwazze mu kaweefube w'okusikira ebyobusuubuzi bigenda kuyitimuka nnyo wano mu ggwanga nga tuyitira omukutu gwaffe guno gwa Smart TV. Mwebale nnyo, mwebalire ddala omujjango. Ekiseera kino kye tulimu kiseera kya nnaku nkulu. Ekiseera kino eky'ennaku enkulu fenga abantu abakola omulimu gwa takisi tufuna okusoomoozebwa okw'enjawulo, naye nga mu kusoomoozebwa okwo mulimu embeera y'okuba nti abantu betutambuza ekiseera kino beeyongera obungi era kati tukyatandise dda abantu bangi n'okusoomoozebwa okulala okuliwo okubeera nti abantu bwe babeera abangi nga bagenda mu nnaku enkulu ebisale bikyukamu. Bakyala kimpadde bakozesa nnyo ekiseera kino ekyakayisanyo n'omujjuzo gw'abantu nabo okunyaga abasaabaze. Tusangamu okusoomoozebwa okw'okubeera nti nno badriver bangi wabaawo okukyusa mu ngeri gye bavugamu emmotoka, naye mu mbeera efaanana bwetyo tugezaako nga batusobola era tukubiriza badriver ba takisi mwenna mu ggwanga gye tuli okulaba nti ekiseera kino eky'ennaku enkulu tube nnyo okwongera okuteeka essira ku nsonga y'okugoberera amateeka g'oku. Mayambala era abalabudde okwewala okukozesa ebiragalalagala tikubanga nabyo biyinza obbaviirako okukola obubenje. Kulaba nga tuvuga ndiima, tukozesa bitamiiza byonna, omwenge, enjaga, amayirungi n'ebitamiiza ebirala byonna ebikyusa obwongo bw'omuntu. Tusaba badriver mwenna gye muli okulaba nga temukozesa ebintu byonna ebikyusa obwongo nga muvuga emmotoka. Wabula abavuzi ba taxi abakolera mu paaka munda bawakanyizza eky'obutayongeza bisale ne bategeeza nti waliwo bannaabwe abakolera wabweru wa paaka ate nga tebalina misolo gye basasula nga kikosa abali munda. Ne bategeeza nti bakwongeza bwe balaba nga kyetaagisa. Ate yo nga tuvuddeyo bo abagoba ba bbaasi ebisale bongedde okubirinyisa. Bano no bagamba nti olw'okubanga batwala omulundi gumu olunaku kyekiviirako okubanga ebisale birinnye nga kumpi buli wamu wetwetooloddeko nga Smart 24 ensimbi zeeyongezeddwamu ezisoba mu mutwalo gumu n'ekitundu.
Mu park za bus ezituukiddwamu kuliko Namayiba bus terminal. Bus eziva e Kampala okugenda eggulu zitwalira wakati w'emitwalo 2.5 n'emitwalo 3.5 bw'ogeraageranya n'ogumu ekitundu okutuuka ku 2 nga bwe kibadde emabega. Omu ku bagoba ba bus Jack Ojo agamba nti kino kizibu okwewala kubanga nabo balina ebizibu bye bayitamu. Paaka eno olwaleero kivudde obeera n'omujjuzo omungi. Ennaku bagenda kula ennaku nkulu, ennaku ziweddeyo. Ensonga lwaki abawa n'abawa bajja buli baasi kireetedde n'ebisalo okukola ki okweyongera okusinziira bulijjo bwe tubeera tukola ki bwe tubeera tutambuza. Bulijjo twalira wano Siroti 2.5 Mbale 2 naye ka twagenze twongezaamu 15,500 olw'engeri y'abantu obungi bwabwe. Bantu bangi bagenda kulya nnaku nkulu baasi etikka enejjula kati ne baasi ziweddewo zonna tewali baasi. Baasi ze tutuuseemu kuliko eya Gulu Coach, Makome, Homeland, OPT Travelers ne Comfort for Lango. Okuva e Kampala okugenda ekitugumu ebisale biva ku mitwalo 3.5 okutuuka ku mitwalo 4.5. Abasaabaze be twogeddeko nabo bagamba nti nga oggyeko eky'ebisale okulinnya omuntu abadde alina okusazisa tikiti nga ekyabulayo ennaku okutuuka ku lunaku lwagenda. This is a festive season where people make money, especially with the bus owners. That's when buses normally get full in advance. Other buses would get full in 2 days to travel days, and people booked and people come and pay and make payment before even the date of traveling. Ssentebe w'abavuzi ba bus Kigundu Yunus mu kibiina ekya United Bus Drivers Association agambye nti kino kivudde mu kubeera nti basi zikola omulundi gumu gwokka olunaku. Awo ne tuyimiridde tuli mu festival season. Abantu bangi nnyo okusinga emmotoka bwe ziri. Era bulijjo kimanyiddwa abasaabaze babeera bangi. Naye essaawa eno turn up nene nnyo bwa buli muntu ayagala agenda kusanyukira mu kyalo yaabwe ku Ssekukkulu. Naye ekizibu kye twafunye ebiseera nga bino Transport Licensing Board nga bali wamu ne poliisi bajjawo time ne basobola abasaabaze okubeera nga bakola ki nga batambula nga tewali time. Naye omulundi guno time tebagiggyeewo. Kyova olaba abantu bali mu kubonaabona, tetulina shelters zimala olw'obungi bwabwe, baasi oziraba weeziri tezisobola kutambula olw'okuba nti time. Ate okuva e Kampala okugenda e Juba batwalira emitwalo 10, ate e Mubende batwalira emitwalo 3, Fort Portal emitwalo 3.5, Kyotera emitwalo 2 ne Kasese emitwalo 4. Teyo nga tuvuddeyo twagala tugendeko saidi ez'emukono bo bannaddiini nga beegasse wamu n'omubaka wa paalamenti ow'ekitundu ekyo basazeewo okudduukirira abasibe mu kkomera eri e Kawuga. Omubaka wa paalamenti Johnson Muyanga Ssenyonga agambye nti abantu bandibaddenga bulijjo bajjukira okuyamba abali mu bwetaavu naddala mu kiseera we babeerera mu buzibu. Bannaddiini nga bali wamu n'omubaka wa Mukono South Johnson Muyanga Ssenyonga basabye abantu bulijjo okuyambanga abali mu buzibu. Ssenyonga bino abyogedde alina omusumba Samuel Lwandasa owa Mountain Lebanon Church e Mukono bwe babadde batwalidde abasibe ebintu by'okkozesa mu nnaku enkulu. Kya makulu nnyo buli muntu okulowooza ku muntu ali mu mbeera embi naddala ng'abasibe. Yesu abamu baba bazza emisango naye ng'ate beetegefu okulokoka n'okulongoosa. Kale Osi yalonzeemu abo balowooza nti bagenze nga balongooka mu mpisa be bafunye ebirabe bibaweereddwa by'ebyokulya n'okunaabisa byabwe bonna nga abantu. Mu bitwaliddwa mubaddemu sabbuuni, omuceere, blanketi n'ebirala era nga bikwasiddwa akulira ekkomera lya Kawuga Tamale. Ye omusumba Samuel Lwandasa yeebazizza endiga z'asumba olw'okubeera n'omutima omugabi ng'omwaka oguwedde badduukira eddwaliro lya Mukono Health Center 4 kyokka kati bakoze ku basibe. Ku mulundi guli twasobola okugaba emifaliso
ku Mukono Health Center 4 naye ku mulundi guno tuleese ebintu nga blanket, tuleese ebyokulya ne sabbuuni okulaba nti tubiteeka mu basibe era abasibe babadde basanyufu. Naye kyetulabye nti era mu ekyo njagala okwebaza abakkiriza ba Mount Lebanon Church Cathedral Mukono abasobodde okuwaayo ssente. Bino ebiweereddwayo tebivudde bweru. Ebiseera ebisinga obungi abantu balaba ekintu nga kino balowooza nti abazungu be bawaddeyo, naye kino kivudde mu kisibo mu bakkiriza ne beerekereza okulaba nti tebasobola kulya mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu wabula nga waliwo abantu be bayambye. Ate olunaku olw'enkya abantu abasinga obungi lwe bagenda okubanga bagula ebyasava ebyokulya ku lunaku olwa Ssekukkulu. Kale nno abasuubuzi abakolera mu lufula ey'oku luguudo lwa Port Bell Road bagamba nti ennyama yandiyongezebwa okuva ku siringi 9 okutuuka ku mutwalo gumu mu 1200. Kino nno kivudde ku butale kumpi 30 mu ggwanga okubanga bwaggalwa ng'ate yebadde eva ente ezisinga obungi abantu bano ze basala. Nga tusemberedde ennaku enkulu abakinjaji abakolera mu lufula y'oku Port Bell Road balaze okutya nti bandiremu okufuna mu mulimu gwabwe olw'omuwendo gw'ebisolo ebisalibwa okukendeera. Omwogezi wa lufula eno Wilberforce Mutesasira agambye nti beeraliikirivu olw'omuwendo gw'ebisolo okubeera omutono nga kino kivudde ku butale obusoba mu 3 okuba nga bukyali buggale. Mutesasira agamba nti okuggala kw'obutale kyajja olw'okubalukawo kw'ekirwadde kya kalusu abakulu mu minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi n'amagana ne batayagala bulwadde kusaasaanira bitundu birala kwe kubuggala nga kino kigenda na kuleeta omuwendo gw'ennyama okulinnya. Ate nga basibyewo obutale kati naffe tukosebwa tetufuna kimala. Ate oluusi akatonotono ke tufuna ng'ate baba tuseera. Tegeera bwe basiba ente kiba kitegeeza ayinawo ente ze bakkiriza ate atuseera. Abakinjaji okuli Joshua Bukenya ne Katokabuye bagamba nti kino kyandisala ku muwendo gw'abaguzi kubanga ennyama egenda kuba egula buwanana. Bizinesi tetambudde bulungi olw'ensonga ente za bbeeyi obutale babusiba, naye tusaba omulanga eri gavumenti etuyambe ete obutale abantu basobole okulya ku nnyama. Naye kyennakuwa bakasoma temunaba kujja bulungi, engeri gye tubasuubiramu si engeri gye muzzeemu. Oba simanyi oba obwavu bwe bungi naye nga wetugireeta ebaawo era olaba tukutemerawo oyagala sibi abana simanyi ababuca ate n'ojjayo ebiri wansi aa ennyama yaffe tugitema olaba ne tugipima ng'olaba era minzaani wali zibawo za digito bye bagamba ebya minzaani busimanya oluusi tewera aa ennyama yaffe ebeewera bulungi. Njagala kwebaza otambudde naffe. Amawulire ku Smart 24 bwe gatambudde jjukira buli ntiko ya ssaawa tuba n'amawulire. Nze Terakaya nkwagaliza eggandaalo eddungi.